Idi Amin yali muyizi mulungi nnyo era yamusomesa yali Obote. Obote yatambuliranga ku Gulu Muganda is dead one kuba Obote yali akimanyi era ng'akiraba nti Abaganda bayinza omujja mbuyinza. Idi Amin bwe yawamba bwe yatunuulira abantu abayinza okukolagana n'Obote okumujja mu buyinza baali Bakyoli na Balango era Idi Amin kyokka kyasaamu kugamba nti Eggudu Mukyoli is a dead one, Eggudu Mulango is a dead one, and he went on killing those people. All those killings could have been prevented senga abantu nga ba Archbishop Luwumu timely fought for our human rights. Whether you like Baganda or you don't, the sanctity of human life, a human being is a human being. Bw'owaayo nti bano battibwe bijja kwetooloola kubanga abattanga abantu mu Luweero mu nkomerero be batta abantu mu Akyoli, Lango, Teso, West Nile mu ntalo ezaala Kwena ne mu ntalo za Kkone. Kaakati kye tuyigira ku kino nti bw'otositukiramu kulwanirira ddembe ly'abantu in a timely manner, you also end up as a victim. Tulina okuyigira ku kino. Nze nga munnamateeka nkimanyi nti okulwana obulungi ennyo okudeliveringa justice nkikola nga siri defendant, kuba bwe mbeera defendant mu case, that alone undermines your ability, kubanga ne bapulida bagamba nti a lawyer who defends himself is a fool. Luwumu bwe bituuka mu kutta Abakyoli n'Abalango, ye yennyini yali ayolekedde okubeera victim, kati yagenda okugezaako okulwanyisa ebyobufuzi, bad governance, murderous regime, terror regimes ze twandikomezaako Obote 1 that cost him his life. Bw'olaba ekikyamu kyonna ekiri mu Uganda nga kikwatagana ne Munnayuganda munno oba omuntu omulala yenna, situkiramu okirwanyise, kubanga bwe tokirwanyisa oba weesalidde okubonaabona ng'abo boolaba nga babonaabona. Nakomawo ono mweyite 3 mikwano gyange abava engulu baŋŋambanga nti oba Abaganda baagala entalo kabafe. Abaatirimbula abantu mu Luweero, Abaganda abaagala okufa bwe badde engulu baatirimbula bantu baabwe. Tube n'obwenkanya, tube good neighbors. Joanna Luwumu is a Christian. Christianity ekugamba nti be a good neighbor. Era good neighbor kitegeeza nti omuntu yenna ali mbizibu bw'obeera mu position to protect them, to fight them, to assist them to overcome. A good neighbor asitukiramu n'ataakiriza omuliro ogukutte ennyumba ya muliraanwa, obe nga tomwagala mbuntu olina okusitukiramu ozikiza omuliro ogwo. So lesson, tulekeraawo okukola Baluwumu bye baakola. The sanctity of human life. Kati tulina omulimu gw'amaanyi. Abantu abaafa engulu, abantu abaafa mu Buganda, kati waliwo ebyobufuzi eby'embiranyi, abantu boogera ebikankana, tetwagala ate Baganda baffe okuva mu West okufeesinga ebizibu ebyo. So tusitukiramu kati ne tugamba omuntu takwatwako, teri kutta muntu yenna. Bwe wabaawo death sentence, emitendera gyonna girina okugobererwa society okusobola okujja omuntu oyo kulimino oba oliawo atutta obulamu bw'abantu mu nsi eno.
nze eyo ye lesson enkulu nnyo gye ndaba. There is not much to celebrate, but there is a big lesson to learn from what Luwum did before his fate was sealed. Obulamu bwa Archbishop Luwum buli as important as a newly born. Ebyo ebitiibwa si bye bifuula obulamu bw'omuntu to be special, kubanga God gives us life and we have a duty to protect lives. Naye ebyokusosola byebyo byennyini, kubanga kasita olowooleza nti bali nti ate ffe ate n'okitwala nti obulamu bw'abali tebuli important ng'obwaffe oba omaze okuwaba. Y'ensonga lwaki to continuing ne problems tulina okwabandoninga ideas nti they and us, Catholics, Protestants.